ettaka nnyaffe ewagiddwa. Buganda Land Board nyweza obusenze kati. Omulabi wa BBS telefayina yaffe enkwaniriza era nenkwebaza okwekumiranga ku telefayina buli lunaku. Buli lwakutaano essaawa zibeera 2 programu eno ttaka enyaffe ejja kumpewoza telefayina ng'ekunyonnyola ku nsonga z'ettaka eriteekebwamu ensimbi ekitongole eky'Obwakabaka ki Buganda Land Board ekyaweebwa obuvunaanyizibwa Ssaabasajja Kabaka okwongera okusomesa abantu okulabira ettaka ly'Obwakabaka ate era mu ngeri y'emu n'okuyamba abantu abalina obuzibu obw'enjawulo mu nsonga z'ettaka. Na kino bakikola nga bayita mu nteekateeka zaabwe ez'enjawulo okuli okuba n'ebitongole ebijjudde, okuli ekyabapunta, okuli bannamateeka, okuli abasaveya nga bwe njogedde ku bapunta, okuli ababalirizi, ate era n'okwongera okulaba nti abantu abalina obuzibu bayambibwa mu ngeri ezitali zimu. Mu nkola eno ey'okulabirira ettaka ly'Obwakabaka abakola ebintu bingi era nga omwezi guno ogw'ekkumi basalawo okudda eri abantu ate okubawa omukisa okwetereeza abantu abeetaaga okuba nti baddamu okupuntibwa, abantu abeetaaga okwewandiisa, abantu abagala okwebuuza ku nsonga z'amateeka, abantu ababuuza ebiwandiiko byabwe, abantu abaagala okumanya amateeka amajja agakwata ku ttaka, abantu abalina okusoowagana okw'enjawulo abaagala okubatabaganya. Enteekateeka eno yatandika omwezi guno ogw'ekkumi nga gwakatandika era nga batandikira mu bitundu eby'Ennansana, Nakkuule, Okonokosa, Kibuga wano ku Muganziwazza, bagenda bitundu ebya Kasangati ate kossa n'ebitundu ebirala. Mu nteekateeka eno abantu b'Ekyaggwe nabo essaza lya Ssaabasajja balina obwetaavu bungi era mu bitundu eby'Nakifuma ate enteekateeka eno gye yabadde wiiki ewedde ne mu wiiki eno yennyini. Tulaba ku telefayina yaffe bingi ebibaddeyo. Njagala nkutuuseeko embeera nga bwebadde mu kitundu kino eky'Nakifuma, abantu ab'enjawulo kye bagamba, abaweereza b'Obwakabaka kye bagamba, ate oba oli awo twongera okusiima ekitongole kino ki Buganda Land Board olw'omulimu ogw'amaanyi kigukoze mu kwongera okutuusa ate obuweereza eri abantu ate mu ngeri emu n'okuteeka mu nkola ekiragiro kya Ssaabasajja. Njagala nkuwa obubaka buno obuwulirize bulungi naawe ate naba kubanga ogenda mu bitundu by'emmenyeeko ewali enteekateeka eno oyanguwe osobole okulaba nti oyambibwa ng'akakisa kano tekanaba kubanga kagwawo. Amannya Kabuka Fred nga nvudde mugombolola y'e Nabbaale. Ekindeese okulaba ngeri ya busuulu gye butambula kubanga bulijjo mba nempa obusuulu naye baatutegeeza nti waliwo enkola endala eyajja y'okutuweera obusuulu mu banka. Kati kwe kujja manye banka ki, enkola eri etya, kati eri okwewandiisa naye nze mbadde namala okwewandiisa. Kati ensonga enkulu endeese kumanya busuulu mbuweerawa bamaze ebbanga nga mpa obusuulu era ebintu byange binjogerako byonna mbirina. Kati nze okumanya bwemba ngenda kubeera mu banka ki era enkola eri etya. Naye bwe mpanzirayo ku kino ekyenkola nungi olw'ensonga ti kati ffe tubadde tulina ebibanja bya bajjajjaffe naye ng'ekibyawula ffene, ovakedo, ebiswa, omuntu kyayinza okugjawo ate aliddawo n'atakisiŋŋaana. Naye wabaawo enkola ey'okulungamya nti bapima ekibanja kyange ne mmanya wempita n'omuzzukulu nga bw'alijja alimanya nti jjajja bwe yali ayita enkola tebambi. Okusinga etwali badde awo nga tugamba nti yali ffene, lwali luwaanyi. Naye n'enkola ngikakasa nti ejja kutuyamba era nenkubiriza ne bannange basobole okukola ki okujja okulaba nti tugenda maaso na kino ekitali kibi. Era nze kulwali neneebaza aba Buganda Land Board okulaba nti batuteerawo kino ekituyamba kuba olwaleero bannakigwanyizi bangi nnyo. Oli ayinza okugamba nti ffene ate nga si bwe kyali. Naye bwe kiba bwe kityo nga yenkola nungi era nkubiriza bannange bajje. Era nange bwe naddayo nja kubuulira enjiri eno egende mu maaso. Talukondo Anete nze kweteku banawulidde ebizindaalo nti gye tuwandiise ettaka laffe tukola ki lye tuliko. Nange ne ngamba kantuukeyo ndebe ki ekigenda mu maaso era nze n'ebiwandiiko byange
ndabye kubanga omu biwandiiko mbirina abaana bange bagula ate nga tebaliwo wali musiza wala naye nga ngende ndabe kyekiriyo ekyetagisa ekyokuwandiisa ku byekibanja bye bindeese. Ekindeese wano kwe kujja okwetereza n'okukebera ebiwandiiko byange ddala bituufu n'okuwa busuulu kubanga gyetuze tutambula emabega eyo obukumpanya bubadde buli bungi nnyo ku ludda lw'ebibanja. Oli omuntu ava eri najja kayanira ekibanja sikyatalinako na bujulizi bwonna naye okujja okukikunyagako. Naye otubanga ddala enkola eteekeddwawo nnungi nnyo okwongera okutunyweza ku bibanja byaffe. Nnungi nnyo. Nze ku lwange ngisiimye era ensanyusizza. N'ebiwandiiko byaffe bino bitubadde tulina okwongera okubikakasa nga ddala bituufu. Sennabbanja Matiina ekindeese wano kuwandiisa kibanja. Bannange enteekateeka eno gye bakola nnungi nnyo kuba abantu babadde batubba oli n'aba nti oba ye yasika kwegamba n'aba ngaki ng'ayagala kugamba nti oba yasika nti n'ekibanja akisikidde ng'ate nabo balina ekyabwe. Naye enteekateeka eno tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Nsanyuse nnyo bakama baffe okujja mutukyalireko munnakifuma waffe ono. Amannya agange nze Mugomba Steven. Ntulira munnakifuma East naye nga nzaalibwa Namaliga wali. Nzaalibwa omwami omugenzi Yosa Mulumba. Era nze wano kuwandiisa kibanja kya kitange ne poloti zange ze nnyina mu kitundu kya Nakifuma Town Council. Era tusiime nnyo enkola eno gye bataddemu ey'okuwandiisa ebibanja kubanga kikufuula obwannannyini ku kintu ekyo ky'olina. N'obanga ekintu okirina n'ebiwandiiko by'obirina nga kiraga nti era gwe nannyini kyo. Tufunyeemu obuzibu mu bannaffe abaagala okufuna ebyobwereere nti ayinza okujja neyefuga ekintu n'agamba wano wange n'omubuuza wafuna buutya nti nina ebiwandiiko ebindaga nti wange n'omugamba bijjeeyo naye ng'akubuzaabuza tabirina. Naye kati wano oba olina obukakafu obulaga nti gwe nannyini era ebiwandiiko by'oba obirina. Kale tusiime nnyo enkola eno. Kale ekibanja namala biwandiisa bibiri naye nga ekindeese kumanya bitambula bitya era busuulu agenda atya nga batugamba bamwongeza engeri gye tuli mu State Council. Naye ate abamu abali mu bupoloti bonna ebbeeyi eryemu n'abali mu acres kati awo bitusobera kuba amamu beemulugunya ate nze ate owakatono ate nenkanenkane n'owekinene. Naye nga tubale tusaba abo bannanka bapoloti butonotono batusalireko tuleme kwenkana n'ababinene. Nantula ku mutala Bukoza Nakanyonyi Gombola Nabbaali. Nze ensonga endeese wano kumanya ettaka ligenda litya, tuwa tutya busuulu era tulabamu oluusi abajje ne batugamba bino bwe biti ne tutakakasa nga tupengayo tubalabyeko tuzzeemu amaanyi. Era singa munafunanga ebbanga ne mutuyitamu mu byalo byaffe tujja kuba tusanyuka nnyo. Kati ekindeese kakasa ettaka lyange nti oba gye liri era ndisanze nga liri mu sisitemu mweriri era bibanja byombi babikoze eki babindaze nga mwebiri. Erinnya Namuli Eseza Ssaabasajja asiima nga ndi mutongole w'e Busenya ku lukiiko lw'abakyala ndi wa buwangwa n'ennono. Twebazizza Buganda Land Board okutuleetera enkola eno mu bitundu byaffe olw'ensonga nti abantu baffe babadde beekwasa entambula okubatuusa emukono ate ne tebaasoboke ng'akola muntu omu. Kale kati abantu bakisanyukidde nnyo era nkubiriza abantu beeyongera okukola ki okujja okuwandiisa ebifo byabwe balekerawo okukolera endagaano mu bachairman kuba kati baga nti ekkanzu babasalidde ssente nnyingi so nga omutawana gufa nti endagaano bazikolera mu bachairman mu kifo kyozikolera mu baami ba Ssaabasajja Kabaka. Era tusanyuse nnyo Buganda Land Board ennaku ze batuwadde era tubadde tusaba batwongereyo kuba abantu baffe bangi
tetugenda kuggwayo, tuli emiruka 10 ennaku batuwadde entono. Nze Nakasi Noola Naalongo nga ndi mutongole w'omunnanga Kisamula. Nebaza Abassaabasajja Kabaka aba Buganda Land olw'enteekateeka eno. Nze ndabye ng'ejja tuyamba okuggyako kyenkubiriza nti abantu baffe bano abagula abatunda babeere nga bettanira okubeera nga bafuna endagaano eziva ewa Ssaabasajja, kubanga endagaano za LCs ababbanka tebazimanyi, endagaano za LCs kooti tezimanyi, era kyemmanyi ettaka lya Kabaka ne baba bagenze mu bbanka baba babasaba ebbaluwa entongole eziva mu Bwakabaka. Bakulu bakama baffe aba chairman beero si one tebatumanyi ng'abaami ba Kabaka. Ffe abamu batuyita na kasasiro, oyo kasasiro, naye tugira ki tusirika busirisi ne tugendera abo, naye be bakola endagaano tebatutwala ng'abantu ate ng'abasenze twagenda okutandika okuwandiisa nga mukama waffe bwe yatulagira ow'omuluka tuwandiise. Tusanze abatuuze bayitirivu, abalala tebaliiwo, ne tuyitamu buyisi ne tubaleka. Kati nga nze ayogera Hajjati Nuuru Nanteza, abatuuze n'akawandiika 200 mu 5, abalala saabawandiika sibasangawo. Obubanja bwe bagula butono, era nkubiriza abantu bajje bawandiise ebibanja byabwe, bawe busuulu waabwe ku bibanja byabwe, kubanga kyekibakakasa nti ndi mutuuze ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka. Era twawandiise ebibanja ebyo twatandika 2015, nze ebyange byonna ebibanja 43 nabiwandiisa olw'amateeka ngawulira era nga kakasa aga mukama waffe Ssaabasajja Kabaka. Bw'obeera n'endagaano y'erosi tekufuula mutuuze ku ttaka lya Kabaka, okuggyako ng'olina endagaano y'omutongole yekutuuza ku ttaka lya Kabaka obulungi, era oba okakasibwa mu Buganda Land Board era ebe kukakasa ekyo. Batuuze bannange, abatuuze bonna nkubiriza abatongole bannange, ekintu ekyo tukikubiriza abantu tube nga tutambulira wamu ne bakama baffe ne mukama waffe atutwala ku ttaka lya Kabaka. Erinnya lyange nze Namugambe Angela Musoke owa ggombolola ya Ssaabasajja Kabaka mumyuka na Kifuma. Nebaza abatuuze bonna abasenze abali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka abasobola okuwulira enteekateeka yateekebwateekebwa okuva e Mengo ne Mukono mu Buganda Land Board, nga enteekateeka eyo bayita abatuuze abasenze bonna abali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka okuva ng'ennaku z'omwezi 19 okujja okuwandiisa ebibanja abo bonna abaali tebawandiisanga, ate n'abantu okujjumbira okuwa busuulu. Era okuva ekyatandika ng'ennaku z'omwezi 19 abantu bajjumbidde okujja okukebera ebibanja byabwe byonna, kuba eriyo abawandiisa ebibanja abamu nga bawandiisa ebitali bibanja byabwe. Naye kati kigenze kitereezebwa, kati tukubiriza abantu bonna abasenze abali ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka bajje n'endagamuntu nga bookesezaamu, basobole okubeera nti bateekebwa mu sisitimu. Oli najja n'akebera n'alaba kugombola kwekiri ku Mukono mu Buganda Land Board nga gyekiri, ate nga n'Emmengo nga bamaze okuyingizibwa bonna bulungi mu sisitimu. Exercise gye tuliko egenda mu maaso paka ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi guno gwe tulimu ogw'Ekumi. N'olwekyo nyongera obbakubiriza mu ababadde temunnaba kujja kuwandiisa oba kukebera oba kuwa busuulu mujje. Kiberuka gwa okuva mu Buganda Land Board nga ndi wano ku ggombola ya Kifuma Mukono nga tuli mu nteekateeka y'okusinkana bakiranti baffe abali ku ttaka ly'Obwakabaka, naye ng'ekigendera kya kampeni gye tulimu kwe kukubiriza omuntu waffe
nga alina ebiwandiiko bye eka byetwamukolerako nga tumuyingiza ngaali ku ttaka lya Kabaka. Tuddamu nate okumuyita okuddamu okwetegeeza nti byayina eka naffe bye tulina. Mu kampeyini eno tuyambyeko nti abantu betusinkanye olunaku lwaleero olunaku ddala lw'Emmande etuyambye okulaba nti beekebedde abamu beesanze nga ebiwandiiko tebyayingizibwa bulungi olw'embeera gye twalimu nga tubayingiza mu bungi, abamu file numbers nga ze balina nga si ze tulina, abamu nga ebiwandiiko endagaano tezaatuuka na bulungi. So tubawadde amagezi ne tuddamu okubayingiza buto. Abamu badde nga beerabidde eddire baakoma okusasula busuulu, abamu twongedde n'okubawa amagezi ag'okupunta ebibanja byabwe. Guno gwe mukisa gwe bafunye okujja ne basisinkana abakozi b'ekitongole, ne twongera okufuna omukisa okusinkanako nabo, omukisa gw'okumanya busuulu bw'ebibanja bwenkana ki, ebyokupunta balina kusasula ssente mmeka. Abamu nga n'ebiwandiiko twabiyingiza ne tufuna omukisa gw'okuddamu okubiyingiza. Kampeyini eno twagiyite eyaweetereze olw'okubanga twetaaga okutereeza ebiwandiiko by'abantu ebimu byataataagana mu ngeri y'amasimu, tekubaddeeko ndagamuntu, na bwe gutyo twetaaga kopi z'endagamuntu zibeere nga zigenda ku fayozi zaabwe. Niini enyo yeetaagisa nnyo ku biwandiiko by'abantu bwe tuba tubikolako. N'olwekyo y'ensonga lwaki, y'emu ku nsonga lwaki kampeyini eno weeri weesanga nga ebiwandiiko byakuleetedde ku ebyo byalina ebyamuweebwa emabega mu 2015 we twabawandiisiza mu kikungo. Olwaleero ennamba z'amasimu baazikyusa, n'olwekyo nga balina mpya. Ebyo byonna twetaaga okukola update ku files z'abantu ba Kabaka tubeere nga buli kimu kitambula kinnawadda. Mbeebaza nnyo, mwebale nnyo okujja era mujjidde ddala mu bungi, era nga mbakubiriza mweyongere okujja tutereeze ebiwandiiko byaffe. Bangi bamaze ebbanga ddene nga tebasasula busuulu, abalala tebamanyize balina kusasula, abalala ne lwe twakola kampeyini y'okusasula obusuulu ne babagerekera obusuulu tebakifaako. N'olwekyo byonna twazze okubeera nga tubitegeera bisobole okutegeerekeka na buli muntu amanye, era bajjumbidde enteekateeka eno olw'okuba nga kibasobozesezza n'okubeera nga basasula ku mabanja ga busuulu ge balina zikendeereko, ate era n'abawandiisa abapya era bajjira ddala, kubanga bangi bagula ebibanja ku ttaka ly'Obwakabaka naye nga babitulidde mu nsobi. Amanya gange nze Kalisa Joseph, mbeera Bweyogerere mu Kira Municipal Council. Ekindiise wano nzize kuligisteringa ebibanja byange ebiri mu Kimmenyedde sub county era maliriza okuligisteringa. Kino kintu kikulu nnyo okuligisteringa ekibanja, si kintu kya muzannyo. Bw'ogayala okukiregisteringa kikuvaako, oteeka okuba n'ebikwogerako n'oba nga obadde osasula n'obusuulu, awo ekibanja kibeera kikyo. Naye bw'oba nga toligisteringa nga kiri mu bigambo bugambo, towanga na busuulu, ekyo ekibanja si kikyo. Kubiriza abantu abalina ebibanja byabwe ku ttaka lya Kabaka mujje mu registeringe musasule n'obusuulu. Kino kijja kukakasa nti oli musenze wa Kabaka. Baagaliza okujja okuregisteringa obulungi, ate mujje mangu nnyo. Busali kyali okuva Busenya, nzize wano okuwandiisa ekibanja kyange, era twebaza nnyo enteekateeka zino ze mutuleetedde aba Buganda. Kimanyisibwa obwannannyini ku ttaka ly'oliko, era nga nkubiriza n'abatanawandiisa mwenna mujjumbire enteekateeka eno. Enteekateeka yaffe eno eyaweetereeze yagendereddwa okubeera nga twongera okukunga abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaawandiisa n'abatannaba okubeera nga beeyunira offices zaffe oba amakakalabizo gaffe wonna we gali, okukebera ebikwata ku fayiro zaabwe, okwongera okuapdatinga ebiwandiiko
waliwo enkyukakyuka nnyingi nnyo ezizze okuva abantu ba Ssaabasajja Kabaka bwe baawandiisa mu mitendera egy'enjawulo, okuwandiisa okwa bulijjo ne okwekikungo okwaliwo, nga ebintu bingi bikyuse. Ekisookera ddala we twawandiisiza abantu ba Ssaabasajja Kabaka abaali abasinga tebalina nnangamuntu, naye olwaleero ennangamuntu kimu ku biwandiiko ebinyweza obukakafu bw'obwannannyini ku fayiro era ne biyamba fayiro okubeera nga tezitaataaganyizibwa oba ebibanja by'abantu. Enkyukakyuka nnyingi ezizze, abantu abamu bawaanyisiza ebibanja, abamu baawandiisa naye tebakyaliwo baafa, ne waliwo abaasigala. Ate era mu kuwandiisa okwo mwalimu embeera y'okubeera nga abantu abamu tebaaleeta biwandiiko byonna omulundi gumu, era tugenze tubakubiriza okubeera nga babireeta okwongera okujjuza fayiro zaabwe. Mulimu ensonga z'enkaayana ku ttaka ennaku zino. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka bali mu masanganzira tebamanyi kyakukola, n'olwekyo twagguddewo omuwaatwa oba akadde ke twabawadde okwongera okubeera nga beebuuza ku bannamateeka baffe, okubeera nga bamanya ekyokukola ku nsonga z'ettaka, bongere okufuna ku magezi butya bwe basobola okuvuunuka emitawaana gye balina eyo ku ttaka n'ebintu ebirala bingi. Tulina bannaffe abaasasula busuulu dda nga tetunayingira mu COVID, katugeze ku muggalo, era abasinga beeyunidde nnyo ofiisi zaffe. Ate n'okumanya enteekateeka yaffe empya ey'okusasula busuulu, ey'okubeera nga kati ssente tetukyabawa lisiiti eri mmanyo gye twawandiikanga mu katabo. Olwaleero abantu ba Ssaabasajja Kabaka bangi bakakasizza nti ddala ensasula ya busuulu yakyuka, era obwo obutabo tetubulina okuggyako alisiiti zetugaba okuva ku head office. Bangi basanyuse era beeyagadde nnyo okulaba nga balabye amannya ga fayiro zaabwe ku mutimbagano, ne kibawa amaanyi ne confidence nti ddala ebibanja byabwe bikuumibwa bulungi era butiribiri. Tukubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna abatanatuuka ku kakalabizo oba mu bitundu byaffe bye tuteeseteese okubeera nga bakebera, era ng'enjogera begamba batereeze ebibanja, batereeze fayiro, tusobole okutereeza enkolagana n'empuliziganya wakati w'ekitongole kya Buganda Land Board n'ab'ebibanja. Mbeebaza abajjumbidde abantu ba Ssaabasajja, neebaza abantu b'e Nakifuma bonna gye bali, n'abaami ba Ssaabasajja Kabaka okukunga okulungi kwe mukoze okulaba nga abantu ba Ssaabasajja Kabaka tebasigalira mabega ku nkyukakyuka zino. Nkakasa nti aboogedde engeri gye bayambiddwamu, aboogedde obuzibu bwe babadde nabwo, aboogedde n'obuzibu bwe bakyalina. Oyinza okuba nga oli omu ku bo alina obuzibu obufanaganako ng'obwabwe, nga kitegeeza nti Buganda Land Board ekulindiridde tusobodde kugenda mu bitundu bino ebyenjawulo ne aid office ku Masengere nayo ekyakola, branches mu bitundu ebyenjawulo nazo zikyakola. Wandibadde obatuukirira n'osobola okuba nga oyambibwa mu nteekateeka eno. Program Ttaka yaffe bwetyo bwegenze. Nze Maurice Mukibi Omugave nkwagaliza okusigala ng'olaba telefayine yaffe. Ayi Katonda kuuma masomoji. Ettaka nyaffe ewagiddwa Buganda Land Board, nyweza obusenze bwo kati.